Luno lwe luguudo lulina okugatta ebyalo 6 mu ggombolola y'Ekitumbi mu disitulikiti y'Ekiboga wabula bwe twogerera bino nga lwafuuka mugga. Embeera eno emaze emyaka 5 nga kyava ku nkuba eyatonnya mu bungi mu disitulikiti y'e Kassanda olwo neeviirako omugga Kitumbi ogukulukuta okuva eyo okudda Ekiboga okubooga amazzi ne ganjala mu nguudo eziriraanye nga ne luno mwe lwalugendera. Ebyalo okuli Bulinnimula, Buyondo, Namulanda, Lugazi, Mugoga ne Muwummuza byonna byeyambisanga luguudo luno okutuuka gye baabanga balaga nga mu butale, amasomero, amalwaliro n'awalala. Kinkalubiriza buli bwe nzija okulaba muzadde wange mbangaze oba mu nsi etali eyaffe waliwo entuuka wano neebuuza kati eno ababeerayo tubeera kwegamba embeera gye tuyimusi nnungi. Olaba omwana ono ava mu ddwaliro era nsobola okusomoka amazzi entambula si nnungi wano ku kitundu kyaffe ky'emitala. Kisooka naye gye tuva naye enkuba bw'etonnya tuba tokyalina gy'olaga, epiki eba tekyasobola ttambula era ebisooto biba bingi. Kyokka nga bwe bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo, abatuuze nabo baasalawo okutandika kweyambisa bwato bwa nkasi okusobola okusigala ng'obulamu butambula kinnawadda. Amaato gaago makadde tegategeerekeka, tuli bubi kyo bambi tusaba obuyambi. Bwe maaso budde ku lyaato eryange nsobola okuyingiza emitwalo 2.13 ebiri kitundu awo. N'abayizi abagenda ku masomero nabo okutuuka gye basomera bawungula bawungule. Abakulembeze tubasaba tuyamba kuba tubonaabona n'amazzi buli lunaku tugwanamu olumu. Buli lunaku osanga amaato oluusi tegaliiwo ne tutambula n'olinda amaato nga tegajja. Bale tubasaba obuyambi. Abavuga ebidduka ebyangungu nga pikipiki nabo olutuuka wano balina okuzissa ku maato olwo basobole okusala. Nga bw'ojja n'epiki nkugira amagena n'amagena kumenya. Abakyala ab'embuto nabo bwe bakunyumiza entambula ku bwato buno wamma n'osaasira. Abakyala bagenda mu malwaliro babonaabona nnyo olumu bafa olw'embeera y'ekkubo ng'ate baalitaasiddwa. Olumu basanga nga tewali maato ng'ab'amaato bannyuse. Tukitegedde nti abakulu okuva ku disitulikiti y'e Kassanda bazze baddaabiriza enguudo ezaakosebwa omugga wabula luno ddwo baaluyitako. Abatuuze balumiriza nti bazze bawanjagira bekikwatako naye nga buteerere. Bagamba nti buli ludda lulina bwe luganyulwa mu lulala ng'amasomero gonna amalungi gali ku ludda lwa Kassanda so ng'ebyobujjanjabi ate ab'e Kassanda balina kubikima Kiboga. Ebirime byokka bye tufuna ku bbeeyi emitala biri wansi nnyo ku lweki tugezaako kulima naye nga tetufuna ssente. Ezandwadde zigula kasooli ku bbeeyi kati buli masalako ez'ekkubo kubanga gamba talina waliisa taliwali wasomuseza. Baagala gavumenti eve ku kubeefuulirako nampulira zibi ebeeko kyebayamba. Nti embeera yo bubi si bulungi n'akamu singa gavumenti n'etuyamba naffe netutera kwekubo tufanagana n'abalala. Mitale awo waliwo abantu nga bazaaye oba nga bafudde nga abamu bagaana okugenda okuziika olw'ekkubo lino. Olw'embeera y'omugga guno abamu bati okuyita ku lutindo olwo. Tuwayizzaamu ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda Zimula Kasirye ku lukomo lw'essimu n'agumya abatuuze okuba abagumu ng'asula ku ttaka kubanga ebizibu byabwe babimanyi bulungi nga baamaze nadda okufuna ensimbi ezigenda okuddaabiriza oluguudo luno. Wadde ng'omukulu tawadde nsalessale atubuulidde nti akadde konna omulimu baakugutandikako.